Ambi abaganda bagamba gwakyali mabaga. Ago gakyali mabaga. Abantu tebamubaddeko na buzibu. Babadde bagenda kuleka muntu waabwe agwerulwe nga tyabaye kwasizza. Naye atandise okuzannya ka jangu nkwekule ku munne gwe bavuganya. Ono wa bipapateli wera bikibi. Goloza wabidde. Ambo waliwo omuntu concerned citizen. Tomanyanga bya bufuzi. Banga lyemba bulidde byobufuzi temunnabimanya. Ebyobufuzi bizibu nnyo. Ebyobufuzi oli ayita mabega. Kakati oyamuwabidde alina sente ziyo singa gumusinga olukagana ndi lya sente zange. Obudde bommalidde n'okonoona erinnya lyange musasoma. Oli ayawabidde alina sente oyagala kayumba ke. Abayina waasuubira zijja. Nze ngenda gendayo n'etalafiya. Naye siyina sente. Soko baloya nze mbayina nja bafuna. Gwe kulemberamu berenga gwe gwawabye. Ne bwe naalabika nze bajja kulowooza yenze. Kakati ali mu ambulera. Mubisi omusana. Naye nga mabega kagologosi yatadde akazina mu maaso ye yali emabega. Mukule mu byobufuzi muleka. Ate embozi tekyali amakulu. Kwanga nayiseeyo. Consuency eyo neeyo. Bamuggyako ddengalwe. Bagamba tetwagala kumwongera kisanja n'obucupacupa obusigadde kubutwala. Kwanga kati bwe tumwongera ekisanja agenda kuŋŋanya n'obugamba bwa ofiisi eyo nga mu consuency mu ofiisi n'obukompyuta tetujja busangamu. Aleka gutwa arejokera namwe kide zirengero za mwisengo walabyeko omwana abebusolo bagabe feto twazivaako dda tashameketa magwa magwa akyaga kyusaga egamanya gali gangero sikeka gamanya enkyusa kati keka gamanya gawanduka buwandusi walukaga yalese biyigirize yabikubye ku mmeeza nga tanaddamu twalinda tulabe kubanga awo bwe yabiteeredde mu mawulire n'abiteeka ku mmeeza kappa nga y'omusajja omuyivu era nga looya amateeka kuba bina yabirabye singa yetuzeemu dda namumaze namwanjadde bwanja ebyaleese awedde kitegeeza okulaga walukaga okulaga obuyigirize bwe mu mawulire oli kyamwongedde emmere teyagiridde baŋŋambye yasuze bubi era bange ennaku zino oba buli kyadde asubira nti waluga kyatalina yakitaddewo totamanyi baŋŋamba lwo neyamuyisa erinnya nga luwa gwatudde naye mu mmotoka ye yennyini yagambye bayita ggwe anawulinamuga bayita ggwe bayita ggwe takyaliye kakati manya temperature yalinnye ng'okubeera naye mu mmotoka naye ne bagamba nalebo kati olina ono mubaka bagamba ggwe gwenze bagamba ggwe kati omuntu si yaliwo era bannange bamusangawo omusajja temukuba si yeye alina kyayitamu mumutegere ate bannange mumuwumbe kubanga tujja mujja kugenda muteeko pressure enene pressure zirinnye sukaali alinnye tubasaba omuntu oyo tali yekka abasone banye mumuyambe mumubiitebiite kubanga bw'omuliraana omutima enkuba gigukuba kati yeetaaga kubaako engeri nga alinga agenda okuwangula akaluke busiro simunyi ne bwana tudde nani batudde nani kyogamba olwompe mudde kakati kambeko kyenkubuuza ekibuuzo mutima gwange agugamba ki ku kalulwako kyali kyeyo kyenjogedde olabanga kiki byewasinziddeko inkambe nti abadde ebisanja bisatu abantu bamumanyi nnyo muyivu nnyo muteeketeeke yali mukungu wa Kabaka yategekebwa Buganda ate abantu balinze abantu abo buli aliko akantu mu nategekebwa abantu balinze akantu ako okwesukkulumya ennyo ku bantu n'obeera wagulu ekisusse abantu balinze akantu ako era engeri gye bagenda omujjamu akalunzi nga bwe nakoze okunoonyereza kwange ku gurawundi bajja kutuuka mu bululu 40 ng'alinawo gaatooko kukyawa kwa nabaki kyali kibaddeyo ku byobufuzi bwa Uganda ojja kukiraba ebamuggyeko engalo ate kyeyakoze kino kale yawaabidde Walukagga ate yasiikudde n'ababadde mikwano gy'oli yayogeddeko ku bululu bwa Walukagga si yayongeddeko waliwo yaŋŋambye nti ku kiyakoze ekyo Walukagga agolola essuuti yakulayira nze Walukagga ate simutuuke na bulungi
kapate yawala mutuukira tugende tukolemu ne kapate gulabange yabimaze ayi munamateeka ayinza okuba nga alinayo ekkoona eddala lino eryawano kubanga naye nekyembuuza munamateeka yamanya nti kati kankubuulire constituency agigenda empola bagenda namutyalako nenti abantu bagenda kujja mulaale bonna bagenda nabulidde akudi kati bagenda okukola nakawulidde bagenda kujja mulaale bamusitule busutuzi bamuteeke mu mmotoka bamugambe fuluma Busiro wadde muza negifulume mu kiseera kino kigenda kulonda nga bamupike nga bamujja ndeka nawe bagenda kujja kulaale teeka waaga bamusitule busutuzi radio bwekubikira tojasa balimba beera oteekateeka busutuzi mwensula wali bagenda kumujja kulaale bamugambe sooka ofulume Busiro ojja kudda nga okulonda kuwedde obusungu balina bona kubanga balina obusungu bagamba gwe waffe ne tukuwa ebisanja 3 wabula olinga atannalyako muyala muzibu oli muyala muzibu totwebaziza naye nkubuulire ekirala ddala mbabuulire baka palamenti si balungi otunula Sseggona omusajja gwolaba nga amaanyi gaalina n'otuuka mu constituency gyatwala oyinza n'okubulayo akatandaalo keyazimba agamba alinayo eddwaliro oweze emitwalo 5 utwale omukazi wogenda omukeberako obukebeza akasaayi mu ddwaliro lye Sseggona oyina ate mbu ate lyerimu ku malwaliro agasinga okuseeramu ande nkugambe olina emitwalo 5 bakebere bukebeze kasaayi wano ikatola bayambye abantu Sseggona yezimbirako Obwakabaka anti yava Mmengo era Sseggona azimbye ekintu ekyokutiisa nti ye mukungu walabye akatambi ng'ayogera ku kitiibwa ekyo kye bawawalukaga ng'agamba nti nze yadde ng'agirega bannabusiro mwagala kabaka gwe yawoobwa minisita okwogera nze nali njogerera Obwakabaka n'ebitongole byonna oba mwagala onossa mwagala kabaka gwe yawa certificate yagisala certificate ebintu bibiri njagala obibuuze nze buli lwoyagala constituency egyalimu bw'oginoonyereza okunoonyereza ennyo n'ogitunulira abagirimu ndooza abantu kumpi 10 oyinza okusanga abantu 8 nga mu 5 nga bawansi nga ne Walukaga abasinga kakati balaba ono ate alengezza nnyo Walukaga kati ate nabo baagala owaabwe ate nabo abafaanana abaagala waabo abafaanana kakati obusungu babusigazza ate ne mu kalulu akagenda okunyuma Sseggona mbabuulira mumukwate bulungi naye akalulu ke basobola omujja abamuli beera okumpi bw'ali bamukyala we ajja muwujjire wiiki namba naye akyalina pressure y'akalulu omusajja abadde mu bululu 3 bulamba munnange Katonda yakola ebyobufuzi biringa kulya mmere obadde olinamu pulesa manya ng'olinamu alusa n'otwala obudde nga tubona zitandika okusituka kakati kiri kiringa kirwadde okusinziira ekitiibwa kyabaddeko n'engeri gyakyesimbidde n'okutya kuli kweyezimbiddeko oba yezimbiddeko okutya kakati ekyo alaba nga kigenda musitukako kikwasibwa omuntu gw'amaze okujereegerera ekintu ekyo bwe baba nga bamaze omuwangula olimbuulira wetuli Katonda atuwa fe abasiramu tuga inshallah Katonda atuwa obulamu sayalasenguka mu Busiro tasobola ayinza obutasobola naye ajja kuyingira nga tebamulaba nemmotoka ajja kutandika nga ozikyusa zatambuliramu rese ye Busiro erimu abantu abawerako erimu Walukaga wa NUP erimu oyo Sseggona tafuna kadi erimu Owenalem Agikiyimba erimu Magoola n'abalala abatali abo tubabala Sseggona ayinza kubanga wakomeka ayinza okusembayo n'ataba wadde owokubiri wadde owokusatu wadde owokuna Sseggona newenalem anamuwangula Agikiyimba Agikiyimba sawa zina akubisa Sseggona emirundi nga 5 ate Walukaga anakubisa bonna emirundi nga 10 bonna n'abakubisa n'abagata Sseggona gana kwata kya bwe baba baliyo 8 wa mukaaga yasembayo namba emu taliko namba 2 taliko namba 3 taliko namba 4 taliko namba 5 taliko namba mukaaga ati mbali mu 7 ne 8 baba baliyo Sseggona wagwawo
ground weto bwegamba oba ngobolowoza ground nsiba mu ndaba bwobuzanga abantu 10 gabaga atuwa olukagga omuntu omu mpa Haji Kiyimba omulala mpa Seggona omulala Magola batano gundi Haji Kiyimba mukaaga awo notwala Seggona kati ombali ambano bana mu kyomukaaga abali mbasembe abali mbasembe na baroza ako linda neko je kagata ngambi angambi baba mu mukaaga bwaba akoze nya aja kuba wa kutano mbadde naye mbadde naye kati emitima n'ebirowoozo biringa ebiyitibwamu obubaka abantu abamu balootanga nga ffe bakayondo nokeera ku makya nze bwe nalootanga mbu gundi agenda kumpa akakadde amazima bajja kukampa nyange yabeerangako obubaka kati emitima ekiva mu mitima gyaffe kivaamu endowooza n'egiri mu ndowooza y'abantu oli bw'aba agambye kyane nange nabuuziza owaayo n'ensula eno ne mukyala oyinza okuba n'omuwala gwe njagala waayo ne famire ne bazadde be nga luli baali baseggona bagamba olwo twakyusiza ke tuwe kuwalukagga kakati eyo kyokka kikumala okukola savete bannyonjo bw'obeera abo bantu 8 ke tuwalukagga waffe nosangawo omu katuwe Kiyimba nosawo mukaaga ketuwe gundi nga twali ayogedde ku Seggona kati oba omuteeka mu kifo kitugambye ekya mukaaga alina ebintu ebirabikako tewali kintu gambe tewali wadde akatandaalo kyetugezzaako akatandaalo kebeeyolezaako ebintu ate ambulance zinababaka nzidababagula talinayo olwaleero bw'aba ayinayo jangu nkuwa emitwalo egi yabasuubiza ambulance esanja kiddako eyo paniki ali mu kwekwanakwana kwetungirya kuzzaawo ali mu kwegera nga bwogamba ali mu kwekuŋŋaanya so tumwogereko mu walukagga ayongera kulinnya buli lukya emboozi ya Seggona tugijje mu mawulire tugimalirako budde ffe tumuwa na advance omwogerako kati nze muvuddeko era nze bw'oddamu okundira ku panel eno njagala onkomyewo wano ebiteeso byetu nja byogerako naye siddamu kwogera ku Seggona kubanga oyo ekitalina makulu sikyakiwa makulu Alan Sewanyana yabadde kulaale yabadde agezaako okusabira olukwaga akalulu n'agamba nti mwagala akalulu okubwa Lord Mayor mu Kawono omulema tasobola kudduka ffe mu Kampala tubadde mu lukwaga ono nga tugobagana nga tubuuka ebinnya tubuuka emyala tubuuka ki ono bali mweza talina kugulu kwa kubira n'adduka ati anaabuuka ati emyala obusiraamu butugamba omuntu atwala omuntu ennaku anaaba yafadda nga anaafa mu kufa kwamwe kemulaba emabega aba yafadde ennaku aga era abeera mu ebyo kwerogoza nemulaba ne bannange bwana Kayona ennaku zino abadde ki omanyi bwambiseeko wali nga agenda ayogera yokka mu kkubo ali mu nnaku ezo alaba abaana bewanaabaleka alaba ebintu bwe bigenda okusigala alaba temperature yonna bwegenda okubeera ajjukira mwezi ennaku agaana era mwe muva olugero mwe muva ebigambo ebigamba buulirira nze njagala nze nazze ono mbabuulire mwe temwagala babuulira mwe mwagala nantu babawaana abo ebibiina nze nze kubula nkuliza kyolaba babuulira okimanyi gundi twayogedde nayo nnaku lw'eggulu naŋŋamba bwati ne bwati naŋŋamba naye munnange ondabiriranga ku baana bange we ne basiriiwo naye nga mulamu naye yabadde mulamu bulungi nnyo naye tugenda okukeera ku makya batugambye avuddewo kakati mu bintu ebyo omuntu kati ono muganda wange Alan ali mu ebyo Alan agenda yafadda mu byobufuzi yafadda wabula kati ali mu kwerogoza ali mu nnaku ziri 4 obusiramu bwezoogerako ali mu kwogera ebisoboka n'ebitasoboka n'ebitasoboka bweba yatuuse n'okwogera ku muganda wange mbu omulema mbu mulema n'atakimanya mbu kino bakiyita kimansana kuba kibansampa akyatambulira ku booda n'ogamba nno mulema ate abantu bo basiikudde emitima kati alinga yazze mu nkambi yani yabalimu ezo kubanga kati ebigambo bibeera butereevu nga bisapootinga balimwezo omuwaka kalatali nga anoonyeza balimweza akalulu kati nze okiŋŋambye bugambi nimpulange nemmeme ensindiikuludde si yetuusako obulema naye olaba abadde mulema mbadde mu constituency egyo abadde atwala balimwezo enakawa kubanga etwaliremu negundi ne Luzira gyabadde okujja ano bagamba amata gaffe gagenze awo gabadde mata
era ne bajuliza ne bagamba ne baba obadde olwala musujja ng'otyo mukubira essimu abadde ajja mu kayumbako gy'alwalidde bali mwezi ebyo bigambo bulontu ayogera ekigambo ekyo nga muntu munaku bali mwezo yabadde anoonya omuyi siggwe muyi kunoonya bali mwezo simulondanga n'ebigambo misanze mu konsuwensi yabani gyabadde nakawa gyabadde ne bagamba era ne bagamba fe wano waabadde nakawa egenda ddala neyawukana negenda simanyi kyanja eyawukana ekyanja tetuuka ekyanja walina ani atwalawo ekyanja kyanja boogenze kasanga tikira kakyana ekira ndowooza semujusalizeeyo kana bagamba awo bali mwezi ne bagamba eyo fe bali mwezi wabadde ayita tubadde tulina matameerere ng'oganywerako wonna wooyagalidde ebyo mbyogera nze mbabuulira omuntu wakoze ekirungi ne mbabuuza bw'avudde waani addawo nanga abantu nga mwenda tunyumya emboozi ab'enjawulo olaba bavunaanyizibwa bano naani addawo nagamba ekizibu kye twafunye bali mwezi yatulekedde gwe bayita wayiswa naye batugambye abawo nga bagamba batugambye ali mu kkomera bali tebamu tebamanyi bwe bamusiba naye bwe baigwe yalesse ku byatukoledde bwe tugenda okugenda naye ne mbabuuza ng'ali mu kkomera nangamba ali mu kkomera munawa ng'ali mu kkomera nangamba ate bw'omanyi bye bamusibire bitaliimu leka tumuweere ddala gavumenti etegeere mbu kye baakola tekyali kirungi bagenda kulondesa bulungi era noono ababeesimbyeko kati bagenda kusaba akalulu nga bagamba ki nga munnaabwe taliiwo nga musibe bolowooza bo balowooza tugamba ki nalabya binakaba bataddewo ne muganda we kati kato yanoonya kato yabadde agenda ng'ayogera ku lwa famire ya wayiswa naye ne bwatayogera ne bwakola ki abantu mu Kampala yonna mu Kampala yonna kati abantu abalina akalulu ke bayita akatokota nga bakayina katokota akali ku shuwa kalutusooka kawayiswa akenakawa ne tuddako omukyalo wa Kampala Malende Shamimu ne tuddako Walukagga Busiro ne tuddako Ssennyonyi nakawa West ke kalulu akatokota nga kuba kateeka mu sepiki ate akalodi meya Kampala kano akaludi meya Kampala kali awo naye nga gundi yetemuddamu nakubuuza bali mwezi agana kulya akalulu Lukwago bamujenda kwengalo vetula bamujjako ddenga simanyi Lukwago yamubba yatubba nagaba bali mukuzanya kifiiriza aba naye alimu eyo enkola yamubba yatubba siranga ku ssente ye andi kakati abantu abo bezimbirako balina engeri gye bateekawo olukomera abantu abannaku tebabatuukirira tobalaba ekyo nkugambye omusajja ngambye mbali mwezo koja kagata ataddewo emitwalo 5 gwe bwomweta abantu 3 nga Lukwago yali abayambi 5 nenja kwegatta ku kojja kagatto amanya bamukwano gwange abantu abo yayagala basatu tubatiira mu mawulire n'ayogera no enjenye ne zigwa nakangaza ku barometer nakangaza ku radio 4 ku radio n'ogamba kiki kino naye amazima abantu abo tebatukika abalonzi baagala babafaanana era kyobalaba olya ŋŋambe ffe wano bali mwezo waabadde sigga obadde omunoonya ayina ekizibu wabula yabadde akunoonya statement emaze okuddayo wali alani okudda ku omusajja yafuna obulemu bw'ataakera kuyita kirekawo abantu abaliko obulemu ng'ate asaba akalulu ka bonna sowanyana nkugambye ali mu nnaku aga agasembayo omuntu okufa ajja kwerowojja n'okuwemula abumulwe kakati ate tuddamu ne tumuteesako nze mukutadde mu nnaku ana ali mu bwati ali enkoko baba gisalako omuntu sikyakyala sikyakola sikyatambula kakati nze saagala omumaleko obudde ali mu nnaku ana agagenda sewanyana takyalina kyayagaza na Kampala yasooka nga kansala sube kyali n'avaayo ayingidde ku ayagala ki tebazaala nze nyina moto yange tebazaalayo omu anti agamba mbu bamusiba abantu ekibiina tekyamulumirwa kumuddiza kaadi nga atabadde musibe oba bamusiba ebyo byajja ffenna batusibye tugenda tugamba abantu batusiba nga nebyamusale tunaba bitegera bulungi ffenna batusiba jjajja kagatto gamba batukidde okuta byalabye ebizibu oyinza obyenkana obyoma agende ennaku agikuba abantu nga giteeka mamoto tumusaasire ebyo byazanye ebyomusaasira tetubirina wano ajja kwogera n'okuwemula omule naye banakampala tebamuliiko
so ekyo kikola kyayogedde yakyogeza Busiru ekigambo kyayogedde Busiru gwoba omugenze nnyo ali muku bamukongoddeko ebi ali mu kupapala kati kyabadde Masaka Masaka Nambooze omupiira kiwo gwe mubeera mulaba omupiira banna abagano akamukutte wano ne kamusiika ne kamuweta mukiruta mutya mu mupiira mukiyita mutya waliwo omuzannyi n'olaba nga mbutuufu akusaze n'akuteeka mu ango nga ne bwe bakukyuse mundi mukaaga tosobola kuvaayo Nambooze kye yakoze Mpuuga Nambooze yalumbye Mpuuga Masaka mu nnyendo mwennyini wali mu senturo Lale we yabadde awo Nambooze yabadde kulali ya Sabina yaddaga ku ya Sabina ne meya wa Masaka Namayanja nga balookinga campaign yaabwe naye mutuufu wali wekagwereddemu tetukyaddemu nakwogera kalulu ako yagambye eki yamusiise manyi baita okusiika si ebisala by'enseenene onzoga bambadde bamukwasiza gundi kalaayi asiike munne kwebatadde naye ng'ate oyo omusajja oyo mwami Mpuuga yagamba nti ate amaanyi gaalina geyo buli lukya geeyongera bweyongezi muganda wange kati gwe tobeerayo Nyendo Mukungwe wali Sebina Sebina agenda kusitula Mpuuga singa okuba batandise campaign naye ntandise okufunamu ekyekange mabega wali nenga naye baleka bano baba wagira naye bakakola lalenga 3 nezo zonna baziyita mahi omwami Mathias yagambye agenda kunoonyeza bakandidate be bonna akalulu ebino Museveni byabeera gyagenda n'awanika kandidate w'ekitundu ekyo Bobi Wine gyabeera n'awanika kandidate w'ekitundu naye kati agenda kutandika constituency by constituency era byonna birabye n'agamba ngenda kuva wano ngende ffe mu ggwanga lyonna twateekayo abantu abatagenda kuwangula ate yakyogera bw'atyo yakyogera n'agamba agenda kunoonyeza abantu be naye mmanyi gyagenda yonna gwosuubirani kati osuubira omutiikyawe gusobola okujja wano mu Kampala mu Kampala ayinamu ssebo mu Kampala ayinamu Mukaaku wa Lubaga ayinamu Kasibante meya ayinamu Nakuya Kampala Central anze gaba bayinamu naye nedda nze nagamba abo toddangamu kuboogerako waliwo omulembe gwe tuba twogera bino tulina emirembe gye tugerezaako egwo omulembe gwa Mukaagu Mabikke kati ogwo gugendedde okuba gwaliwo ne guggwako kati gukyalogozebwako tuli ku baana twogere ku bantu abapya ate toddamu kuleeta bantu abo baaliko ebiseera byaggwako Mukaaku ne bwatunda ennyama ng'asala embuzi 5 bunaku talina wajjakalu abo kati emmoroka sanzi nokutola kati bwoleeta 5 mu nyenkadde ogyewuunya abange emmoroka ebadde ekyabeerayo kakati abo tuli mu byewuunyo naye ekituufu kiri ki nga gwabeere Masaka Mpuuga n'akabinja ke bamaanyi Masaka nkole analysis ntemetemere mukulu Mpuuga agezaako ne ttiimu ye kiringa obagamba kati buli dakiiba batuula okuyiiya batiya bwe bakomawo mu paalamenti laleza bwe zibaka abantu wandi boogera funa kasente kulalya Mpuuga azigabanga waawe naalemu ebipande byeyakubye singa bye bibadde bironda yakuba billboard mu Uganda twali yakubye ebipande binene nga Mpuuga alaka yenkanyiza mukyala Mawu Mukyala gwe nalabye abeekubye ebipande mu Kampala wano alinga Museveni billboards zokka ebipande simanyi era abantu bali mu kubuuza omuntu okwekubya ebipande bino kibanga mbu obadde mupya mu kitundu tebakulabangako naye yasooka kugamba yasooka kuzaala era nga omanye enjogera yabwe ate teyasooka kwekuba ebifaananyi yali aganya bireeta n'agamba omuntu yenna agamba mbu tamanyi Mpuuga ng'oliwo Ennyendo Mukungwe gwe oba oliko ekikyamu abalina enjogera yaabwe yezala luli essomero lye lyamuyambanga nnyo yali alina essomero lye nga limuyamba ng'abaana wabeerayo abaana nga 7 ng'aleeta ne balonda ng'aleeta abaana 7 ate bavune kati bamuvaamu bonna tebawana 10 bamuvaamu akalulu ako saaka tukateekeko nabiro mwabali eno kambawo nze kyendaba ate naye ayinza okukwata ekyokuna oba ekyokusatu abasajja oleka kumunafuya bwatyo nkuddemu president w'ekibiina ayinza okukwata ekyokuna oba ekyokusatu abantu kyebategeeza kyendaba bwe banaakikola awo waali waliwo bameka abasimbye ku kifo ekyo waali waliwo owe NRM omu
omukyala ali omukyala aliwo alina kadi wenale mu mukyala ana kadi yenale mu mukyala ne wabeerawo ye mukulu mpuuga ne wabeerawo Sebina Javira munamateeka waliwo n'omulala sina balabala siba following siba fanako naye ababiri akalulu kalimu abantu ng'ababiri basono naye ate omuti kuyinza okukwata ekyokunoba ekyokusatu omuti gugenda omugwira omuti baggulu bagumaliriza Namboze gule yagusiise bwati Namboze yazze Masaka nazina amazina amaganda n'agateekako n'ensenso n'atubuulira abaami abo we bali ne bo bajja ssente n'amaanyi ge bakozeseza byonna bakola Namboze yayogedde ebigambo byonna nga biyinza okugamba abantu bonna abawansi byebaliyogedde era abantu meeting eyabaddeko abantu emitwalo ng'egi bonna ba mu constituency eyo babadde awo mu Nyendo Mukungwe wennyini mu paaka awo kuŋŋaana lwabadde mu Masaka mu Nyendo wakukumukusa abantu Namboze olunaku agenda kumala wiiki nnyama nga tagula nkoko we nga tagula nnyama nga bijja bozi basiima busimi ku kyakoze mujja kitegeeza oyo mukazi aperforming ate Masaka mukyala Mpuuga oyo bwe bava mu nopo yalina omukono omunene Juliet kati Juliet mbantu betwogerako yetaliimu umane mpi otebamutesa nako tubamwogera nako tagenda kawangu akalulu ke Masaka mukama bw'anaaba abalabikidde n'abateekako omukono ogw'ekisa n'abateekako omukono ogw'ekisa n'aga abantu mmwe wadde muli babi naye obubi bwammwe kambaddireko nga wakiwakagulu gw'omugana nga Buteesa we yaddiramu ababugulu obutono bayinza kukomyawo Abedi alina strategy gy'atandise okuleeta yali muvumi ennyo bakwaya kukomezaawo ne bamugobe mu kuzika ekisowera bagoba bamugoba naye omanye egamba sente zigenda kubagoba tuuka okuyita obwereere kati balinga abagudde eddalu ye nga ye kati awulira omanyi ate era abamuwaŋŋanga kati muguni mu maaso ge ayinza okufaana omuntu Mpuuga kati essaawa zino alinga omusota gwe bakubyeko Abedi naye Katonda ebifo bino tobibala bino tebiriiko nate ekyomukyala yo tokibalirako ddala tokibala bali banyi omukyala w'amaanyi mu Masaka wange nze ndi mu Masaka tokibala ani alina kadi NUP awo ku kifo kyoyo mukyala waliwo omukyala bamuyita namutaawe waye waliwo awo omukyala wa namutaawe ali eri Masaka eri wano Masaka City waliwo awo mulala namutaawe ali eri wansi ku Masaka ewali Kanyike namutaawe gyali wanopu Kanyike Evans wali Kanyike tali kyotera ekyotera waliyo Kasolo n'akakasolo nali manyi kawedde tekannagwa nawo kaliko okulya nokombe suwaani minisita Katabusa omusajja we yalese nkuba mpya ono aliyo simanyani oyo aliyo nako tekannagwa naye akalulu ka Masaka Abedi yalinga agezagezaako ali mu kugeza nga kegamba goyinza okugamba ku bonna kubaliyo kati wa Abedi ekimuleetedde ekizibu kati amanyi n'okuteeka emmoroka yeeyo n'agiteekamu essuwaani n'agenda ng'agigaba nnyumba ku nnyumba ng'agaba essuwaani kugambye newe wataliyo agireka mu kinaabiro ng'onaagisanga ng'ovudde okulima nti essuwaani ekugabiddwa omubaka era kasoma ku mulyango gwe kubeerako ekituli essumaali nasobola okuyitamu n'ekikopo n'enkumbi Mukama ayinza okusaasira era tosanga mu nnyumba eno ggula nosanga ekikopo nga kiguddeawo n'ogamba amagini ganyingiridde amagini gayingidde otegeera oyo Abedi akasusa essuwaani agenda agabira abantu essuwaani kugambye wali olabeko ng'oli ku paniki balinga gwe bataddemu omugwa byonna balinga gwe bataddemu omugwa tulwane tudde bwe tutadde akasajja kagenda tuyisa bubi kye baliko naye Mpuuga mazemu amanyize bade manyi nti Mpuuga Masaka akalulu ako okusinziira bwe batandise ne bakuba enkuŋŋaana ne beeragako ne tubateeka mu bifo ebyo kati obanga tasobola kumatiza era babadde balina naye ssente zatadde bwe biba bipande nga bye bironda ajja kuyitamu beba nga si bipande bantu bano talina kalulu naye kakati ate
amanyi bwabanga naye talina mu kifo wazaalwa ate agenda kunoonyeza atya banna obululu kyenalabye eggulu kyammazeeko eggulu bwe nkugamba agenda kunoonyeza genda nambozi we wabaddewo emitwalo gy'abantu egi mu paaka y'e Masaka emitwalo egi n'abagamba muwanike n'abagamba muwanike ate nga babadde balonzi muwanike abali wano njagala mukole statement nga wendi ne bamugamba tetuzza musajja oyo n'agamba maama tota wano tulondera wano naye tetuzza musajja oyo twesige zira agenda okubeera ssaawa 10 nga bamaze okukubikira nti yali mukwano gwe Masini omuti emaze okukuba ku ttaka guvuddeyo n'eminandira gyagwo Masini n'empumbu tekyalabikako ono Masini nga yaniye Sabina ane game Masini omuti egukubye kuki constituency ye Nyendo Mukungu erimu abantu nga bameka nene eyita wanawa eyita Nyendo Mukungu etandikira ddala mu Masaka waggulu awo Masaka yennyini oyo Masaka kitundu kya Masaka wali kushera obudde okugenda okuddamu keri wansi osera obudde okudda eri ewa Abedi Bwanika egenda kimanya kabonera shera obudde ngodda mbalala kati ojja mu kibuga wakati okudda Nyendo ono yenna kujja kukigenda kudda Masaka mu town Masaka mu town vayo tukira tukoma mu Nyendo tujja tukwata egatta mu Matanga egatta mu wano ngagende Vira ina etemera wali ng'ogenda kutuuka Evira waliwo wakati awo mu kisenyisenyi awo wetemera nga togenze Kalungu nekomawo nekimanya kabonera zeesalamu kimanya kabonera era naye neiba kimanya kabonera saza eri mu kimanya kabonera nalabako ebipande bya Abedi kwolwo oluguudo lw'ekyotera ne bagamba awo oyo Abedi kyotera wali mukulu ewali gundi solo IT awo ewali hoteli awo awo naawo kimanya kabonera Bukundu oba oliwa oba maze okuyita waawo Bukundu era oba ogenze kyotera oba okyaliwo Bukunda ali kubukunda kwokoma noddeno abantu kabangi abantu le kabangi mukozi abantu bangi akati ate ono kimanye ono guni Nyendo Mukungwe otemano nodda ku kyebukakata akimanye kabonero katubadde ku Nyendo Mukungwe Nyendo Mukungwe anto gimazeeyo era bwetemere eno ngadda ku bichi ya gundi ono mukyala omwami wenna Bugabo Kasozi katotuukawo nga kwa Kasozi awo netemera awo ayina munda awo neyuza neyawula Kalungu baawukana ne Kalungu munda awo n'atema najja ate wano nga ku miti wane wali amazzi n'ekiyimba w'emiti olaba waawo waliwo emiti awo wali factory y'emiti n'amazzi neyuza nejja ekutula mpaka ku Vira kati awo nnene bwete eri awo eba nnene ate Sebina agibaddemu Sebina kyasoboledde omukulu oyo byonna bye mwali mukubisizza Mengo biki yasoma byonna muganda kati ekyo akakazannyo Sebina ate akategeera abasajja bano abateketeke tusuubira kuzzaani mu parliament sinnamanya byasaala bigezemu edduwa byadduwa ate eno yennyini edduwa ng'edduwa bwe mumala okusaala mugyongerako awo byo byadduwa baweeyo edduwa awo sibawa dduwa yange okujjako bateekamu edduwa eyo Allah bongerero ddala basajja tebabadde balungi sente balina nnyingi abantu baavu bate tebakyasobola kuweerera baana eyakumma nti yabawa tosobola kuweerera mwana tebasobola kuteesa ku byamasomero gapaaluusa ebisale ate nga nabo balina amasomero ebisale ebipaaluuse nkyuli wano ya wano mutawuni wano ku Buganda Road ku gundi ku wano wansi wano ku Bogo Road yampuuga era abaana bava eri Masaka nga batuuse ku ddaala ly'okusoma institute nga bajja ku data mine bangi we bali abaana sente akyalina kangi abantu b'e Masaka muwulidde omusajja omudiringa n'akasente kalina ne musooke mukakakule ku bitaano bayongereko ebina wabiwulidde mbiwulira kati muyite Lwenda naye azaalibwayo omu kakati waki bannannyini Mukungwe temula ku Sebina ne mukyusa naye ne mukyusa ne muwa Sebina naye famire naye nebaako bulungi naye tomanyi oba bali mu 610 ne lugenda ku mu famire ye naye oli yazaalibwa omu mu ggwanga mu Nyendo Mukungwe waliyo y'omu era yoyo temukyuseeko era akomewo era akukumbeza akukumbye temulaba muli bamuzibe mwazaala omu muweerera abaana bakukola mulimu ki bagenda mu katale kutunda menvu
Kayondo lero oli mukambwe tolina bigambo birungi basajja kati bigambo biyinza okubeera bagenda kutunda menvu tolina bigambo byomu eri basajja abo sisobola nze sisobola kubanga mwana wange sobola muweerera olw'embeera eno etambula ate nga bano olaba ssente bajjajja myanjaje balinga zibasuula obusuuzi ate zebalonda obulonze mu palamenti zebatakolerera nnyo zirya ffe tutoba n'osula ng'otambula n'osula enjala n'osula nga tolidde n'osula buli kimu kati nga nze nkera nkuwana abantu nga mbawana mbagazaazi so abateeketeeka akina simanyi Buganda yansindika simanyi Buganda tebiriyo ate kano nkakubuulira bookisi eyo egenda kubika tusuubira okuziika abantu lwa bookisi eyo yakalulu egenda kubika abantu tunaziika ku bantu olw'ebookisi ebookisi eyo kyemulowoozamu abamu mbalaba kiyinza okuvayo nga kirala abantu basirise bati abantu bazzemu okutya basazeewo okusirika naye ekyebigiro muyinza kyekanga bujafuna ekyekango bano bakasiba nti kasiba nzayinza okutuuka abano nakwata omugo neyewuunya n'agentiwe nga teyamuwadde abo bagundi abo basowanya naabo bajja bagambe ebigambo bino omanye kati abantu bagenda kuddayo bejjusa ebigambo bibadde boogera boogera ebigambo bye banaasobola okuddamu nga bagudde balina obusungu obungi mbulaba busiiriza n'entamu bwe balina naye beeteke mu kifaananyi ekirala ensi bwe bagirowooleza yavaawo abantu basirika naye bookisi eyo ejja kubika omuntu ziwere essaawa 10 bawujja omuntu nga byasanze si byasuubira Beef Organic basangibwa Mengo ali Dr. Senjo baganti genda ya asobola kubanga akujjanjaba gwe nalina okusomozebwa mu ngeri ez'enjawulo namu kasukali namu ka pressure namu aniyobo TB walina TB naawo naye wasigala n'obulumi ku kifuba olina obulumi owulira ekifuba kizitowa ebintu ebityo yatikatika ebigere embuto zikuvaamu olala zaagaana okukwatayo emonizo zaagaana obalansinga genda emenga awo ku Beaver House kujjanjaba basangibwa ku Beaver opposite Masengere obere kuba eri kujja wali ku kooti y'Emengo eri kweta ekizimbo gy'alibo kisanga kya langi za kiragala sirike glasses ndabiramu za kiragala then ne kuba eriva ku kooti y'Emengo obovudde ku baasi za Bebeto era osobola okubanga ati otuukawo nolaba bulungi nnyo bakolera emirimu gyabwe bebanaffe aba Beaver Organic kati wali ewandegiya wana mubiri wo ogenda oli ekyemisana oba ekyeggulo baga nti genda awo gwe nenjala ebe kuyiseemu ojja kubanga ofuna ekyemisana ekirungi abakyaggulo kirungi naye oba olina mukwano gwo oba mukyala oba mukwano gwo yenna oba ba workmates musobola ogendawo ne mulya era nga emmere bagiteekateeka bulungi emmere ennungi emmere yaffe eŋŋanda emmere bagiteekateeka mu ngeri eweesa ekitiibwa ate nga emmere ennungi si buno obuwolo restaurant embeeramu e Kampala ne bakuba emmere nga balinga abawadde omulwadde akanyama nga balinga abakasalisizza boso nga balinga abakutte jjiita ne basala naye olyakuwa ennyama nejjuza n'akasowaani ekyennyanja bakuwa ki kyennyini heve so kukubiriza ogendewo olye ekyemisana oba ekyeggulo kuwandegeya olumba mu bitaala byawandegeya boti ojja kubanga restaurant ogiraba eriko Dream Restaurant obanga oyisa wali ku Equity Bank era naye ogiraba kalina naye oba oyisa mabega oba gana amakubo gakatale era osobola okulaba Dream Restaurant ojja kubanga ate osobola okubanga ogiraba sajja wange Alan Mayanja Sebunya baka Parliament nakulengedde ng'otandisa kaweefeewo wa campaign ng'otandisa kaweefeewo wa campaign mu bitundu by'omu kyalo kyaffe Nakaseke nga nakulabye ng'oli kunju ng'otambula nawali naye ng'abantu b'e Nakaseke bannaye nsijala okubagamba Alan Mayanja si musajja mubi Alan Mayanja mu mulonde